Ugambye ono yakusindise era abiwulira direct bwewegana mbagambye nsose n'eŋŋamba ono kozi nebyo mbirina SB4 obuzibu oyogera nnyo kakkana oyogera nnyo ate nze sikuvumangako naye gwozenga onvuma ozenga onvuma anti oyogera nnyo katonda talyanguzi onkubidde essimu andi olaba waliwo ekintu SB4 waliwo ekintu teziriyo Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Media tugusa ensonga tukwaniriza kitundu kyaffe kino kyakusatu zino ensonga zirimu love zirimu ssente zirimu enkwatagana. Kitundu kyano kyakusatu tulina gift omune Ashraf ono yankuddeko kasimu nakulwalira emisana nga yemulugunya kwe yali omuganzi we okubeera nga yamulimba namuggyako ssente mu lukujjukujju mbwagenda bweru naye nga Ashraf agamba omukyalo ono tagendangako bweru yamulimba nti atuuse bweru afunyemu obuzibu ayagala kudda namusaba ne ssente $1,600,000 eza tiketi naye namala ate nabisazaamu aba ku TikTok nga scrollinga nalaba mukyala we ng'ate ali n'omusajja omulala muli nakwata ka video nakamusindikira oyakamusindikira gift yangamba nti munange Ash ebifaananyi byadda iyo video yadda nakitwala ize ne babeerawo mukubeerawo mbolunaku lwabadde balwa leero balwaggulu ngalaba ate omukyalo nataddeyo ekifaananyi ng'ate ali lubuto neyeebuuza omukyala ali ebweru mu magye g'Iraaka abeera atya n'olubuto. So ne boogera babadde supposed okusisinkana leero era basisinkanye nga baatuuka ku nzikiriziganya ng'omukyalo yalina okuwona ssente ze yamuteekamu naye tebigenze bulungi kwe kusalawo okubireera wano eno tulabe nga biggweera wano. Nze muzzukulu wa Kabajja. Ashafe ekikuyisizza wano omukyala obaddeko wano nongamba ebintu bingi nnyo. Bwe mbubulidde mukyalo oyo omukyala agambye olimba tutandikire ku kyogamba nti yali muganzi wo akyeganye ekyo n'obukakafu ne wa sister we namusanga weebuli ne zino engatto z'olabye mu ntebe zajja zitya ewange okubeera nga tabeerangako muganzi wange. Recording zonna nzirina eziraga nga tunyumya ku pulogulaamu y'ebweru ne message zonna zansindikira era mu kutuuka ogenda ebweru ye yennyini yafunako olubuto lwange yajja ewange ne tusooka twekebeza nga tali lubuto. Yaŋŋamba namuga saagala ayingirira muntu ng'ali muki mu bufumbo. Nenkubira sister nemuga sister olaba omukazi ono ali atya nanga omukazi ono abadde n'omusajja yali ebweru n'asindikiranga omusajja ssente. Wamusindikiranga ssente n'amanya mbu bajja bbeera bombi we yakomawo ono n'apangisa ennyumba emyezi emeka 3. Owulira we yapangisa ennyumba emyezi 3 ne giggwayo ng'omwami amugambye ayongere ssente endala basasule landiroodi omwami n'amugamba atalina. Ono kwe kusituka era ebintu bye bimu yabitwalako ewa sister. Okiwulya ne mugamba ono yennyini n'atula ne mugamba banyinyonyoddemu mu bitundu kiri kiti omusajja oyo kiki naki ye yennyini n'atula nanyumiza buli kimu. Nagala nalina omusajja nenkola ssente zange nga muweereza nga mmanyi tukwatagana yamujja ku TikTok kuba yagendako eyo mbwe era yali bweru n'avaayo. Ne mugamba nze sifudde ku bya ssente zo omusajja woba gwabadde ateekamu ssente olabirira buli kimu ze sikwagalako ssente era sirina ssente. N'engeri gy'oyogeddewo otyo ate gye nkusanze wa sister wange ndi ready okubeera n'omuki kati nnyo gift omwami ono agambye nti wafunako okukola olubuto lwe kituufu
Nedda. Tolufunangako. Wali wegaseko naye? Nedda. Kawedde. Engatto zatuuka zitya ewaka? Engatto si kyekikulu osobola okusanga engatto wantu wonna wonna n'ozitwala ewaka. Anyway, engatto zo zatuuka zitya ewuwe? Nze nazitwalayo. Nazitwalayo otya? Kakati bajja batyo mmenya oluggi lwange nebbaawe tugenda tutuukayo amma zituukayo zitya? Kati okumanya ono nasooka manya sister we before banga panvu emabega kwe kujja n'omumanya ono nga wayiseewo ekiseera nga bwe nkugambye nti I was married nafunamu obuzibu n'omusajja era ne twawukanamu. Sijja gendayo nnyo. Tetugendayo. Sijja gendayo kozi sirina linnya lya muntu lyendi wano kwonoona. Siri ono, siri ani, siri ajjala. Naye nga twali twafunamu obuzibu. N'omwami wo? N'omwami. Kozi tuli bawoowe yali yampoowa ng'obufumbo buli mu mateeka. Bwe twabeera ffenna emyezi ng'ena waliwo ebyatuukawo ne bitwawula. Buli omu n'abeera yekka. Ya bulijjo. Buli omu mu kubeera yekka nabeerako n'ono. Wabeerako n'ono? But not as a husband. Nga mulimu like mutya? Connection yange naye nasooka manya muganda we okujja omumanya ono. And he became a friend by that time. Ne tutandika okubaako bye twogera. Nga programs is like nga bw'ogamba nti mwagala kola partnership ebintu ng'ebyo. Ne tutandika okuba nga twogera. Nze siri muntu nnyo akwata amasimu kozi before nga tanaba nakundaba. Olunaku yankubiranga emirundi ng'etaano ne sikwata ssimu. Oluusi ndi busy ndi byange. Era ndowooza kyamutwalira asobola okubulira amazima kyamutwalira ndowooza a week nga tanaba kundaba. Bwe twamala ne tusinkana ne tutandika okwogera. Kati nnyo ng'olwo musisinkananga mu ngeri ya kwekwana oba business partner? Mu kusooka tebyali bya kwekwana. Yambuulirako ku bintu ebimu ne mugamba like ng'ebya ssente bintu ng'ebyo programs ze ng'omuntu biki byabala byayagala ozimba simanyi ayina ennyumba yayagala gimenya biki mulimu omuntu yambuulirako ebintu ng'ebyo. Ne mugamba ze siri nnyo ku kya bintu kozi nange ng'omuntu nina programs zange okitegeera. Ennyumba emu yali tenaba kugwa. Eyiye? Eyo enkoowe. Naŋŋamba yeetaaga omaliriza enju simanyi waggulu twakutandika okuba plans. Andi plan kyambuuza nga plan muzikubanga like ng'abantu. Like nga by that time nze nina emikwano. Nina emikwano gy'abawala egisukka mu 50. Nina emikwano gy'abalenzi egisukka mu 100. Ne simanyi wetandika kuba plan ate tuzimbe ne mukwano gwange si girlfriend gwange sinawe mwita mbate tukube plan. Nze ng'omuntu yansanga mu kaseera nga ndi depressed. Najja n'ebirowoozo bye nga nange nina ebyange. Ng'omuntu ayinza okujja n'agamba njagala tuzimbe friendship oba eya partnership. Tuzimba kino tuzimba kiri ebintu ng'ebyo ng'okwatagana n'omuntu mu ngeri bw'etyo. Ekyo bwe kityo bwe kyali okusooka. Then twakubako plans nga ennyumba waggulu amazzi gabeerayo. Ne mugamba omanyi lwaki tofuna engineer n'akuba amabaati waggulu eyo amazzi nga gayitako buki buyisi koze ennyumba yali ku plan ya kalina. Olwo wali omaze okugendayo ewuwe? Eyo kati plan tugikuba ng'olwedde ndi nkoowe. Ewuwe?
ogambye nti tugambye nti wewagendera enkowe wali tosula naye yo yali asula era gwe wali osula mu base quarter kati gano amazzi gali gakwatirako wa okutuuka okukuba pulaani y'okola ki y'okubeera nga ate engeri yatazimba amazzi ago olw'ensonga he was already became a friend and a partnership nga tuli kuzimba ekyo okay Ashraf omukyalo oyo abadde muganzi wo era yatuuka ng'aviira ddala newange era otuuka omuteeka mu ssente ezo nga tukkaanyiza nze kati yono ne sisita wange akuba yennyini kati sisa sooka omuleke kati otuuka omuteeka mu ssente ezo nga tusula naye yafunako olubuto lwe omuntu tayinza ava eri n'akubira muntu pulaani gw'atalinaamu future tekisoboka nina emikwano mingi natwalayo emeka ye yennyini nga wabyogedde yajja ne tukuba pulaani era nga amaze ofuna olubuto yafuna olubuto ne luvaamu nagamba lugenze mu nseke balowoozezza biganye naye nali nkola eyiraaka omulimu gwe gukyakola ki esimu sooka ogijjeko nali nkola eyiraaka ale omulimu gwe gukyaliyo saaliza yeninga naye bino ebyokuza biba biganye ndaba ne pulaani tugitandise wano otandiseeko kyotandise ngenda nefuna akasente tusobola okukulaakulana ne tugenda wa maaso ninga omukazi ono alimu omulamwa nangamba alinawo miliyoni meka 3 neziruka mu banka nenjijayo miliyoni meka 3 ezizo ezange nenyongera ku zize nabeera ne miliyoni meka 6 netubeerawo netugamba sente nzijje mu banka naye ogenda okukola omwezi ogusooka tusasule abasajja nsinzeeyo ndagaano yange sirina sente okyo nga mmanyi ndina muntu muki mutuufu ebiseera ebyo nali kukamapensa nga waŋŋamba agenzeeyo babikwasaganyiza babikozi nga sibifaako nga manyi ndina omuntu omuki omutuufu nga tukuba pulaani olunaku lutuuka olugenda nemukubira esimu nemugaa ku sande lwali lwa sande nangamba engeri ewaka gye watali masannyalaze kangendeko ewasenga wange ekawanda mubanja ne sente zange mbeereyo okwo ngeri wanje watali amasannyalaze simu eyinza ozikira ate nga banneetaaga ne mugamba oteeseza bulungi mukyala kuba nze nali mutwalanga mukyala wange ng'agenda ekawanda mukubira essimu oli otya bitambula bitya biki nga tuge twogerezeganya lutuuka Monday lwakubiri lwakusatu lwokusatu ne mukubira ne mugamba omanyi onootera ogenda lwakutaano lwaki tokomawo eno ne tubalansinga ebintu ne tulaba engeri gy'onootambulamu nagamba kale kati mba ndi awo saawa ziwera 6 essimu enkubirwa olwo ye mmaze omusibula ku nnya asuze bulungi angambye ajja kujja ddi ku lwokutaano saawa ziwera 6 essimu enkubirwa baŋŋamba ono omumanyi waati ne waati afunye accident ali mulago abyeganya agambye takukubira abajulizi we bali tujja tuuka ku ground ku kyalo wembeera tugenda tuukayo kuba abajulizi be bantu era byonna ebyaliwo baabiraba nze nnoonya mazima na bwenkanya so no nalinnya lya muntu nenjagala nnyo amazima sifa ku kya ssente nenjagala nnyo amazima so akubira essimu saawa 6 ku ssimu ye bakukubira nti ku ssimu ye ene namba weti nayo kyogimanyi omuntu ono gwasimbye okwogera naye naye afunye accident nemuga ngaalabye naye obudde nga buzibye piki yange enfu nakola ntya naye kanjiye njije mba nakawumulamu dakiika nga 10 addamu bakuba otuuseewa ne bagaa kati omanyi nsimbudde njija naye ogira omubeerako tovaawo ne baddamu ne bakuba nze naatera ovaawo ndi wa booda enamba endala zonna teziriiko eyo yeeyiseemu nga ŋŋamba njija naye piki yange efiiridde mu kasenyi naye kanfune ka booda njije ziyingira saawa 6:00 amatala g'emmotoka gamyasa amasannyalaze tetwalina gamyasa ndikula kate neŋŋambaaniwo ndolaba emmotoka eweta paka waka kwe kulaba n'ekifaananyi ekiri ku ngatto omusajja oyo nze nali simumanyi bbaawe nali simumanyi kati engatto yo nagirabako ekifaananyi kati ntunulira omusajja ng'ono avaayo batandika okudda ku luggi ndaba batandika okwetoololoma tulina ekisumuluzo ekiggula ennyumba ennene era twali tukitereka mu kasitoowa kati kufulu tulina bbiri waliwo esiba piki yange esibako emisana ekiro ngiteeka ku piki ono gy'alina ekisumuluzo kyayo kuba emisana aba waali tekyetaaga kisumuluzo
kati mukujja yasangako akakufulu akaki talina kisumuluzo kyako. Ntunula ndabe ŋŋambe endulaba avaayo yonna nga muntu aŋŋambye ali ku kitanda ate akimye ekyewaka omutima ne gukola twa. Beeyogera bituufu n'abajulizi gye bali ku gulawundi. Tujja genda ku ground. Tugenda. Tubala kukona linnya lya mukyala. Ntuuka. Ndaba avaayo yeetala asumuzo kabula. Omusajja waaviirayo ne Jeke mu mmotoka. Ndaba bataddeko ttooki mbalaba. Ate oli omusajja omumanyi. Namulaba ku kifaananyi ky'engatto eri gye nkulaze. Ne ŋŋamba ono omusajja akimye ekyewange. Kuba ebiseera nali sina smart nga ndi ku kamapensa se zonna nzijjeeko ndi mu mabanja. Mmanyi tuli ku kimu mukubidde ne pulaani zonna. Mmanyi tuli ku kintu eki kimu. Nga bakoona kakufulu. Awo nalayo enduulu. Omusajja adduka adda mu mmotoka asimbule. Adduke. Baneiba ne bakuŋŋaana mangu kiro 7:00. Kati nnyo Gift, emboozi gyanyumya ogimanyi ntuufu? Ebimu bituufu. 7:00. Abantu batutuuzaamu bagamba ono omuyita otya? Ne mbagamba namulambuza ne baneiba ne mbaga ono mukyala wange nga womanyi bw'oleeta omuntu olina omulaga emirirwani. Era namubalambuza ngamba ono muki? Era yagenda obeera era nga bamulaba afulumawo tugenda naye atambulira abantu baamulanga. Kati omusajja bakoona ekkufulu. Omusajja agamba ate kati gwe biki? Omusajja naye yeekanga nnyo okitegeera kuba yali tamanyi ono oba yazannya biki tamanyi. Oyagala kunzisa ondese mbina ebintu kiki? Kati ensasa ge neebaawo ne ŋŋamba omanyi tujja ono omuyita otya? Nga oyo mukyala wange ono manyi kye yagamba nze ndi mukozi yampeeza ssente nzimbaawo. Baneiba bonna babiwulira buli kimu. Saalina simu erikodinga bwali bwakiro era nali ku mapensa naye abajulizi gye bali ku ground. Kati nnyo Gift mubajja okutaakiriza bagamba nti ono mukozi wo? Nabagamba nti muyambi wange. Tuli ba business partners. Bwenti bwe nabagamba. Naye nga si mwami wo. Kati ye yali akilaiminga maaso ga Jala. Mbuno ndi mukazi we yampasa. Kati waliwo kyagambye mbuno yali tamanyi Jala. Njagala omubuuze nti mu bbanga nze lye nayawukanira n'omwami oyo. Actually saagala nnyo leeta linnya lye koze obuzibu abulina kwani kunze. Era n'ebifaananyi abaleta biteekamu nnyo ebya Jala. Saagala kuleeta linnya lye oli mu bino eno. But ono yali alabyeko apology letter agamba ye tamanyi. Era mu byayogedde agambye ye yali tamanyi n'oyo omusajja nga tamulanga kera nga tamanyi mbu ye bba wange. Naye ate we nafunira obutakkaanya n'omwami oyo era yalabako ku apology letter gye nali nkoze ng'eri mu kifaananyi nga mulimu n'ebifaananyi ebyange naye nagenda nenjiprintinga nga yeetonda nga neetonda. Ng'oliwo ono? Olwo ndi eyo. Yagirabako. Engatto ezo zaalingawo, jaketi eziriko ebifaananyi, coats eziriko amannya ge, kozi ebiseera we nabeerera naye nayambalanga nnyo ebintu ebiriko amannya ge, ebifaananyi by'ebintu ng'ebyo. So kati ono agambye mbu ye yali takola ki? Tamumanyi era nga tamanyi nti yani ye bba wange. Ekyo ne kidda ebbali. Ekirala olunaku olwo lwe tujja eyo nsuubira era asobola okyegaana. Ne mugamba nti namwinfoominga era asobola okyegaana nga bwe nkigambye wali emabega. Era saawe najja kukola ki? Olunaku lwe bajja ne Jala yagambako nti nno ngenda kujja ne Jala. Yaŋŋamba ekintu kimu ali mu ddwaliro nvuge ŋŋende mu ddwaliro. Lwaki yali ansinka mu ddwaliro gy'atali ate ng'ali awo? Onsindika gy'otali ate ng'ozze wawe ŋŋambye ofunye accident. Wali otegeeza ki? Bwe twatuukawo mu bantu ekigambo ekyo nga bw'akyogera era naawe we yakyogera. Era n'agamba ne Jala mbu nno obwedda afuna amasimu. Naye ate bwe twali ebbanga lyagamba nti nze namukubiranga amasimu
nga mugamba afunye accident biki jangu emulago ate the same time nali mu motoka oli teyandabako kuki ku simu nti nga oba nina omuntu gwenkubira naye bwe tuddako emabega nti inze toyina bw'okwata muntu kati nga jjala omutwale mu kifo bwe kityo nga you expecting your man to be there. Bwe natuuka bwe nti bwe nawira ng'akuba enduulu jjala ekituufu ye yatya ng'omuntu yatya ne ngamba Ashirafu laba muliro nga gubumbujja nga bagyokyezza namugamba Ashirafu nze gulaawo naŋŋamba bwani ng'ayongera kuba ki nduulu ekirungi ekyaliwo nti banneyiba baali batera okundaba naye nze jjukira nali sibirawo everyday bwe yaggulawo bw'ati omuntu eyaligamye nti let me sort this tulabe lwaki bino bibaddewo ebiti yansika n'ansindika munda naggalawo n'afuluma ebweru n'akubira jjala ki enduulu abantu ne bakuŋŋaana n'emiggonzo olwo ndi inside bandookingiddeyo bw'amala olookinga oluggi natandika olukoona ne mugamba ng'atandika okunyonyola bali ono abadde mukyala wange biki ne mugamba ggulaawo nzije oyogere byoyogera nga nange wendi nange njogere ki sayidi yange n'agaana okujja okukola ki okuggulawo kati ajati neyibeera omukuba neyiba kwe kumugamba genda oggulira oli naye ajja akole ki abeerewo n'enzija bwe najja ne batandika okutukweshoninga side on side babuuza ono nange bambuuza ne mbawa side eyange naye n'abawa eyiye kati ebintu binene ekituufu kyenyinza okugamba nti birimu ssente ezisobola okwegaanibwa n'ezitasobola kwegaanibwa kuba ezisinga teziriiko bujulizi kati nnyo bano nfe mu mbazi gyotwaddugayo nti twasuulanga mu nnyumba ye olugenda nti olina single room ewuwo osoma single room kuliko boys quarter wabbali yes erimu mupangisa teyaliwo yalimu mupangisa ng'ajerere towakana tewaali ebbanga lyonna lye nabeerawo waliwo rooms ziri 3 luumu eno ennene eri separate luumu ey'okubiri eyaggwa nga temuli muntu ne luumu eyali wali osula mu luumu ki eno eyali you know the truth wadde nti ono ye alina issues ze ng'omuntu era leero ze njagala manye so kozeyo yonna just tuli kwetooloolerayo buki mukusika okuyingiza mu nnyumba yakuyingiza mu lumu gye wali osulamu gye yali asulamu mwe nali nsula mwe wali osula kubeera ne we twali tujja mwe twamusanga olwakuba enduulu alimu eyo luumu gwe mwe osula mwe yali olowooza nakwena kubuuzibwa ki okutuuka n'eno saawa eno mwateesa ng'olina bbawa ssente olunaku lwaleero yalina mu miitinga ng'olina bbawa ssente wekiri kaakati bwe tudda ku kya ssente azza mpita mubbi namufera byonna ebyo lunaku kati ebizo missing understandings bwe zaatuukawo jala ye yagenda era olunaku olunaddayo naye kyemusiimyeko jala butakuyisaamu mpi kuba oli omusajja era abantu beeyo beerolera empi zikola jala ekyo sikyali jala ekyo sikyali era newe yali ayogera nono yali ayogera naye nga muki lwaki yalibangende mu ddwaliro afunye accident teri njagala olete evidence eyo kozi nawali mu bantu yakyogera naye saamukubirako ko ku simu kati tudde ku nti olunaku lwaleero mbadde mumina okumiitinga kati eyo gye mbadde nkugira nti yagamba bwe yali nga aleeta ssente ezo ssente tezaali za kuwola
okusookera ddala kyali about to nga agamba kuzimba biyumba bya nkoko. Ne mugamba n'enkoko z'oyagala tuteeke mu kisente kozi nzo ng'omuntu already nali ninawo ki sente. Ne mugamba nze ezo sente z'oyogerako enkoko z'oyogerako zitwala sente okuzikuza. Era saawa eno wetuga kuzinvestingamu tuyinza obutamalaako sente ne zigenda bugenzi. Ne mugamba naye akageri nti waliwo programs endala omuntu nze manyi ovuga emmotoka nina permit. Ne mugamba sobola okukola ki ne tugula akamotoka ne mbeera nga nvuga bino ebyekisaawe ebyo otwala abantu. Ne mugamba kwanze nina emikwano mingi abamu abava ebweru abalala bagenda nina abasuubula eyo mba nsobola okuba nga emmotoka eyereeta ki sente. Yakigula naye nga sente zaali zigenda ogula emmotoka ye yambuuza olinawo sente ki meka. Kati ninyo sente zamuwa zaali za kugenda bweru zaali za kugula mmotoka. Zagenda bweru era ne program nkujira wamma nkujira byonna ebyo bivaawa. Kaakati emmotoka teyali ya bbeeyi nayina nedda ssebo nayina nze nga ne mugamba nze nga nze omuntu wennyimiridde nyinza okuba nga nina miliyoni 6. Naŋŋamba ye asuubirayo miliyoni mmeka 4. Ayina ab'ekibiina yalima ne kasooli. Ne mugamba naye tekyetaagisa nnyo ki saawa eno. Nagamba tugenda gatta nga omanyi omuntu konze kale ye nze nga sinaba mmanya intention ze ziriwa. Nze manyi nti ndina kyali wange tukola bintu byaffe so nga sinabagenda nyeeri. Kaakati bwe twatuuka nze namuwerekera nga tutuuse kugwa kasooli. Ebyekibiina bye byasooka ndowooza ne bamubba kibiina teyafuluma ne tugenda kugwa kasooli olwo nagamba muwerekereko. Bwe twatuuka eyo gayinga naye yamubba kasooli teyamulima. Ne tutuukayo kaakati oli nagezaako twasiibaawo ng'atubuzaabuza nze already nali nafiiriddwa naye era nagenda naye ne mugamba nja genda after tusooke tugende eno. Kati oli natandika otubuzaabuza kasooli gy'ali ate kasooli waliwo amwina ate bikino. Ne mugamba nno byaliko akola ki akulimba kasooli alabika taliiwo. Kaakati oli kati nze nakozesaako kale obukambwe kozi ono yali amukwata mpola ne mukozesaako obukambwe ye kwe kwogera naga ekituufu kasooli namutunda. Ono ne mugamba kati oddako ki kati ky'olina okukola kwe kukwata piki naye gy'akola ki gy'alina. Nagamba asuulidde mu nju yange ebbanga biki nga kati olina kukwata piki kozi gwe ssente wakola ki wazimuwa. Era ono yakwata piki n'agenda ewa chairman n'amuggyako ne kaadi. Ne kaadi we baali bagimuwa yali nfu era ne mugamba eyo kaadi nno erabika eri feeke naye nakyo yakizuula after but eyo yonna nga biri awo piki yamala n'agitunda. Ne basooka ne bamuwaako emitwalo gy'ali aga 5. Bwe yajja n'ankubira n'aŋŋamba sente kuba piki basoose ne bansindikirako emitwalo 5. Ate bamusindikira bati ge gaaliyo owa piki ge yaleeta. Nange ne mu bbanga weti nindayo sente ki endala. Gali 5 yasooka n'agagyeyo n'abaako bye yagakozesa. Ne baddamu ne bamuwa emitwalo 8. So eyo nna tuli mu kweto. Era ze yaleeta nti kati olwo nkubuulira sente zo zijja zitya. Zabadde okusasula leero. Zagamba nti nazibba. Bwe yaleeta emitwalo 8 yazinkwasa. Nagamba sente ze nakusuubiza okuwa ze zino. Tezaali nti yampoze. Era tekwaliko an agreement ku sente ezo. Kaakati ne mugamba naye kati olw'ebyemmotoka tumaze okukola ki obivaako. Ne mugamba nze kaneddireyo ebweru kubanga
omulimu gwange already gukola ki gye guli gukyaliyo but wali majja ga Iraq siga Iraq US cause US yeah just bakolera nti bakolera mu Iraq in fact tulindi wamukulako ko video call ngo yambadde bayizita batya nalinamu kubira nga nina gundi rifle yange rifle ngo girina munganze eno tuli mu mpuku asali mu mpuku kulimba nali kutawa wena mukubira alimba mukubira ngo oli mu mpuku AK47 nge kuliwa no mu kifuba najirina naye nali mutawa munda itozo kola maje kati kakati ne mugamba omulimu gwange gukola ki gukyaliyo kankole ki kangende nagamba nali nakusuubiza ki sente kyekyetaagisa ne mugamba olaba kati okuddayo nze nina okuddamu negulire visa kuba we nali nvaayo saabagamba nti nzirayo mangu era saakomawo na return ticket visa yaggwako kozi tebampa visa mpya nga nzija kati nina okugula visa neki ne ticket by that time ticket ze Iraq za bei even visa za bei nali neetaaga sente milioni zinga 6 yeyama nagamba ku sente ziri ze nali nkusuubiza ez'emmotoka ze twali tugenda ogulako emmotoka ngenda kufunirayo milioni mmeka 2 nga ye era saakerako ku makya ne muteeka ku pressure kati bwe yawulira nti ngenda bweru ono manya panikinga ebintu ebisinga panikinga bamuka kati yagamba mbuye kaleeta endagaano ze biki ne mugamba naye ebintu ebyo tekikola ki tekyetaagisa nagamba ate trust biki ne mugamba tekikola ki tekyetaagisa endagaano kola ki zireke mukadde nga yazirina naye ye yeteekera mu ddene olunaku lwajjayo ki sente najjayo endagaano etali ntuufu ye ndowooza bwandaba alowooza buli fala timanyi kozi nange ninako ku ndagaano nali nguzeeko endagaano entuufu mba manyi bwekola ki bwefaanana yagireeta namugamba kale ngenda kusinkana looya wange mutegeeze kozi ebintu ebimu nze mbiyitiramuko oli namugamba ngenda musinkana mutegeeze olunaku lwe nagenda nayo era gayisa musinkana nakomawo nayo nye nga nkimanyi nti nenkomawo nayo namugamba ngikomezaawo kozi oli simusinkanye netubeeraawo olwaddako nengenda nayo okiraba kakati ezo sente bwe zijja zakubanja neyeewola ki nagenda neyeewola ne sente by the way bwe yali agenda kwewola sente ono namugamba nemugamba ebintu ebirimu okusinga kozi yali ayagala singa nkoowe nemugamba ebintu ebirimu okusinga ekintu singa bakulemesa osasula wantu wano wali valuable bajja kutwalawo wenkana ki obunene akubulire wenkana ki obunene wali wano 7 kuba ekkubo litomera ku nzi emabega wali ata main road ova kati no branch nangali kati nga wulawo jawelite likoma ku nzi kati erimuka eri mulayi kati de wali oyagala okuwaayo yewe yali agamba okusinga ng'agamba yeewolayo dda ku ssente eyo ne bakwatirayo nanga muntu ye basigala bamubanjayo ki essente ne mugamba omanya awantu wano wali valuable bajja kutwalawo osobola okuwola obusente butono ne batwalawo ne mugamba naye tewaliwo ze ssente nagamba ngenda kusinga eri mu kyalo okiwulira ne mugamba naye ebintu ebyo ebyokwewola nze nkola ki mbitya mu bimpimpi zezo sente zakubanja kati leero wabadde omusuubiza okuzimuwa ki ekyapeninzeewo ebbanga eryo lyonna aze nga like kyajja bwekiti tetwalina agreement mbugenda zimuddiza kozi newe twagende wa chairman namugamba nti oyagala sente
jangu mukakiiko ono golaba yagaana okujja neyeefula bize chairman natuwa next day nali nsazeewo nno nga mutadde ye yanoonya yasooka noonya bulo wange nanga ayagala tukoleki twogere kozi passport yange yali eyo nga yabiwambye nensirika kati ye yanoonya kiraba era n'agaana tugende mu kakiiko ne mugaa tugendewa mu kakiiko ebintu bino byatuuse ddawo n'agamba ate lwaki biki tuyimalira mu kakiiko bikinze nabadde sibitegedde ki ne bibeerawo ebiti era tetwagendawa mu kakiiko ne tudda era ku kya ssente olwo ng'amaze okuwa oyo ennamba yange nga bankubira by then saaliwo ono lwe yankubira saaliwo ekituufu I travelled but saalwayo era oyo yagenda okunkubira kati emundu wane e Uganda siinawo mundu kati emundu ono gye yandaba nayo nali njijjeewa kitegeeza saaliwo kati onankubira era something happened onankubira nga batandise ate bavuma jjala gwe bali kwonona linnya lyoli kati oli yampereza message ez'omukyala nga ziri mu inbox ye n'ez'ono nga ziri mu inbox ye nange kye nakola nangamba okoze kyamaanyi okwonona erinnya lyange nga ate tokyalina mukyala wange nakati tokyali mukyala wajjala nanoonya abantu bano eyo ngenda kutuukirayo nanoonya abantu bano nasooka noonya mukyala omukyala ne munyonyola ng'omuntu naye era yanvumamu bati nze sivuma bantu nangamba ngenda kubako gwe nkuwa connecting naye nampa ennamba yoyo no saamuteerako message ye yasooka n'okunteerako era message nasooka nampisaamu awo eggaali ne tukomenkerera nga twogera ne munyonyola saidi yange nangamba ne mugamba naye oli waaba ayagala ssente ampemu akabanga katono kubanga tuli Irani saawa eno bwenzira ye Iraka ne mugamba bwenzira ye Iraka ngenda sindika ssente za Western Union ssente zenkoleki nzimuwe waaba agamba nti nze namubba ki ssente oyo nangamba kye twetaaga okakasa kiri kimu oba oli bweru oli tayagala ssente ayagala ki muntu ngolo vidiyo eno yakafe javaze maze ofuluma nedda tennaba kati nga ngamba mbuno oli kyayagala gwe muntu tayagala ki ssente kati ebibyo we bijjira aŋŋamba ndi ne bannamawulire tubadde tumaze okukwata obutambi jala era tubadde tugenda muteeka wansi biki ne muganze siri ne bwe mba njawukanye n'omuntu ne waaba tolimba kuba ate naawe nina evidence ng'oli omwegaana mbu bino byonna ebya kamera gwe tobimanyi ono bwe yabyegaana naye ate ng'oli yaŋŋamba yali abikola nani noono kakati nga ŋŋamba mbu bakutte vidiyo ne mbagamba nze siri willing kwonona linnya lya muntu yena ne mba ate njawukanye naye atambuze obulamu bwe nange ntambuze obwange oyo naŋŋamba bali naawe waliwo n'omulalirawo gwe yaŋŋamba era nansaba ssente ezigenda 50,000 naye ku budde obwo amazima okuba nti singa naliwo nga ndi wano naalizikuŋŋaanyiza ssente zo nenkolaki wamuwaako mmeka naye akageri nti saliwo nakubira abantu ekiro ekyo SB4 nga ndi crash nenoonya abantu nafuna abantu 2 abampa ssente omu yampa 10,000 omulala yampa 9,000 nenzikwata nensindikira omwami oyo mu biwagu walesibyawo ku 19,000 nga nze nzikusabye mpa ssente zange kozi yazikusabye nti yagamba nti nze nzimusabye yagamba ali naawe era naŋŋamba bagwita bakyogo naŋŋamba nti nno mwagala kukola ki kugenda mwavuze amafuta gammwe ate vidiyo bazigyeyo biki kati mwe mwagala ssente ezisuuka mwezi era ye yagamba waliwo ne zaayongeddeko si kubanga nze sisobodde kola ki
ziweza. Kakati ekyaddako nga ŋŋamba Ashirafu omwana we ayagala ssente ku ki ku ssomero. Ne mugamba ekituufu kati already nkuwadde ezo. E Uganda sinayo gwe ngenda kukubira ssaawa eno kumpa ki ssente. Wabula mugenda kumpaamu omwezi ogwo gumu. Bwe nkomawo nja weereza ssente. Ne musaba ID. Kozi ono yali nga ID yagireko eyo mu mabanja before. Ate era nina ne message ng'agamba amabanja gakola ki? Nakati alugamba amabanja agamutwala omusudde mu mabanja gonna. Kakati already yalina amabanja before era nga ID eri eyo. Nga tanaba nakunda. Era okusaba oli ID nkozese Western Union nku ID yoli. Ng'ono takola ki? Talina. Eyiye nga teriiwo. Kakati oli yagaana okumpa ID ye. N'ateekawo ebyo biki kasita biwedde tubirese. Omusajja ayagala gwe kati olwo. Ono watandikira n'angamba love eri serious nti omuntu okwebikulira kulaga nti akola ki? Akwagala love. Ebbanga yonna wabeererayo ewuwe n'ofuna n'olubuto lwe temwali mu love eri serious. Saafuna lubuto. Lwaki akwesiba ko naga nti yakufunisaako olubuto. Okay, kakati wadde appointment nti leero obawa ssente. Zo zibawadde? Sizibawadde era nagenze nazo era nenzirayo nazo. Mbozine ogubasonga nti ssente muziraba zino. Mbumigabe byobagambye mugambye nti ndira lubuto lwo. Zino ssente zigenda labirira lubuto lwo. Kituufu lubuto lwono. Sigambye mbu ndi lubuto lwe, but when tusewo recently just abantu abamu oba tebalowooza I don't know. Basiru. Si basiru. Obusiru n'obutalowooza omuntu okwogera ekintu nga tasoose lowooza tebuba busiru. Ana obwongo butono. Nedda. Era abatalina bwongo butono. Naye abatasooka kufumiitiriza nti ye olulaba ekintu ayakirawo nga tasoose kirowoozaako oba kifumiitirizaako. Na posting ekifaananyi recently ebifaananyi biri bibiri. Bw'oba toyagala muntu alabe ekintu osobola okugamba nti ono saagala akole ki? N'omuggyako ku status. Akirabe n'omuggyako. Naye bw'opostinga ekintu omuntu nakyo akitegeeza obadde olina intentions lwaki oyagala akole ki? Akirabe. So yalaba ebifaananyi bye napostinga. Ng'angamba ndi lubuto. Kati yabuguma ku ekyo nga maze so naona kabuka kenda nze ebintu byono byonna ebisinga ye ayakirawo abogutana nakuvuma no ese ekyo bati reactinga mangu nakuvuma n'okuvuma ebintu ng'ebyo kale okozesa ebintu ebikakanya ki omuntu. Kati lwaki namugambye njagala omusinkana ayina ebintu bye yasigaza ebibyo abitulaze mulimu akapale mulimu ebintu bye yajja mu bintu ebyange era nga nina obujulizi nga mpeereza message nga bwagenda okundoga kwakusigaza akapale engatto nze SB4 nze bye sibitya kubanga na lwaki nakomawo ne siddamu munoonya nembeerawo nga si just njogera naye nga simunoonya kozi nekisooka nalina warning okuva eri maama we. Maama wa muzaala yankubirako ku ssimu n'angamba nesonyiwa omwana we singa afuna obuzibu ate nga nkimanyi nti omusajja eyakera ku makya n'akuwasa ate nga temunaba kwawukana complete aba akyalina obuyinza bungi ku bulamu bwo. Kikyotegeeza like nti kwoli omukadde ono bwe namanya nti ali mu byalaavu
nagezaako mwewala naye ono si ye muntu ava ku kintu. Ate mama we yali amaze okumpa warning nangamba nkole ki nesonyiwa omwana we nangamba era omwana we waafuna obuzibu kozi ono yagendayo n'abagamba mbu ffe twagala mutta era mama we yabingamba ku simu nedda sebo gundi recordings weziri mama we yankubira yalina oba ne muganda mulago yali naye nangamba mbuno omwana we twagala mutta naye singa omwana we afuna obuzibu sijja vaawo nakyera nesonyiwe ki omwana we kakati ekirala lwaki na standinga down oba nenzira ebbali nze ensonga eyinza okuba nga eringa etali mugumba naye kunze ng'omuntu erimu era lwaki nakomawo wano nembeerawo n'omwekweka nze nsobola oba n'omuntu omubi nga manyi nti gundi atta muntu nensigala nga ndi naye nsobola oba n'omuntu nga manyi oyo abba abantu nembeera naye kikyotegeeza mu ekyo oba nemwe nti oba omuntu mubi naye omuntu akola shiriki sisobola beera ono wa shiriki yasigaza akapale kakalina muzi nenda akapale kamuno mukamu nze sisobola singoye zonna mulimu ebyo byalina biri specific cause ne lwaki yasigaza engato ezo ziriko ekifaananyi ekyajjalla so they want to use it. I don't know. Batukano gende wa sheke era tujavuga tugendeyo mu muzikiti. Toyina evidence nga sheke anjawukanya no because wali outside. Obulidde nali outside. No, aichega omukyala agambye amma kati nini tujja mufuna nja mufunako naye busaidi amma ogambye ono tolabako yadde ku bwerere bwe tomumanyi tomwebaka nga tomudatinga nga nako tabako mwami wo si wogambye olwaleero kimwegambire wano siri mukyala olwaleero nkubiddeko muganda we nedda anti nkubuulira byonna bwe mugambye kozi leero musinkanye siriba leero musinkanye nga ekigendererwa kyange nina ebintu bye neetaaga okuva gyali byalina nga bintu ki ebyo byeyansindikira mu bifaananyi abimanyi biki empale engoye engatto leeta empale ya muno mwagala kuloga abireeta abiteekaawo naye ng'era yabintumye naye naŋŋamba tubyete ebyasigala atuwe ssente zaffe era nga tubireese atuwe no kati kiri bwe kiti nze SB4 okukwata ssente ezo oziwa omuntu nga bwe nkunyonyodde bwe byajja eritaali bbanja ng'omuntu yalikola actually nelaide okugamba ku kyapiki tuzze twogera ng'ebya ssente tebiriiwo mu conversation zaffe kati piki yebbibwa okitegera piki yebbibwa piki ye bwe yabbibwa nga ŋŋamba piki yange bakoze eki bagiba ekituufu nakomawooko n'akasente ne mugamba omanyi nange nja kukwatayo akasente nkwongerezeeko ogule ki piki mu bulungi nonti nga si bbanja naŋŋamba alina miliyoni eza 2 ne mugamba okay olina miliyoni 2 naye sinadda era sente zonna ziriwa ziri Uganda ne mugamba saawa eno nnoonya tiketi enkolaki namuweereza era ebifaananyi meseji namulaga simusabanga ku 10 nekyo era talina meseji nga musaba sente talina meseji nga mugamba nsindikira ki sente nekolu gye twaliko mbadde nyinza ompa olukusa nkulayirira nekolu gye twaliko nga ŋŋamba ye yaŋŋamba sente z'abadde alinawo yakoze gate kozi yansindikira n'ebifaananyi bya gate but nabigino walingera n'anyiiga nanga gwe togambako omuntu weebale naye omuntu gw'otagenda gw'otalina
nze nakignowalinga okiwulira byonna byenzize enkola nga tuli eki meseji gye yasembyeyo okumpa mbu akomawo ku Saturday era nze ekyakisinza okunjijjako kugamba omukazi andiddemu olukwe kulaba vidiyo eyo era si balaba vidiyo nandibadde enkola ki naye omuntu wakulyamu olukwe nga mwateesa pulaani zonna nga wazazikuba nakulyamu olukwe nga ate yakusuubiza sente ono kyabadde asinga okwagala nedda SB4 nga bwenkunyonyodde sente zo bwe zajja okumusuubiza ozimuwa it was in a good way so kakati kuba telyali bbandi kati mubimpimpi sente ogenda zimuwa nsobola akati ozirese nozizaayo nazizizaayo kubanga bwe twatuuse gwe tolina kyogenda kwogera kozi ono tamanyi era n'olunaku lwe yasooka okwogera nange yakuvuma yanvuma ate nanimba mu linnya lyo n'atwala sente tamanyi naye ate yakwegaana wadde yaneegaana ebigambo yakugamba zino simu ziri bbiri bw'omusindikira message ozidiliitinga kati ekyakola buli wamusindikira message yaziraba evidence oyo azinsindikira zonna netuzibackinga up lwaki ozidiliitinga z'omusindikira message ze nadiliitinga zaali za mirundi ebiri bwe namuweereza message era nakati nze mba nga message ezo bazikulage message ze namusindika nga mugamba genda komawo temwalimu message emusaba ki wamusuubiza kudda ddi namugamba ngenda kudda ennaku z'omwezi nga 3 but nali nkomyewo before mubimpimbi abiri mu bbiri eri gye mubadde omugambye oli lubuto lwe kituufu oli lubuto lwe siri lubuto lwe ndi lubuto but siri lubuto lwe kuba tadeservinga nakubeera taata wa mwana wange sisobola abeera na muntu wa shiriki kyekituufu tisobola buno ki byemunyumiza byonna byonna ati n'ekirala ng'oli lubuto abatole ndi kakati neebuuza ssente ezo muwa zaaki kampulire teekeko nange era nali codings n'ekirala SB4 Media tugusa ensonga tukyeyongera mu maaso n'emboozi ya gift wamu ne ansaba ki nompata naawe Ashraf mu nsonga zino tewaliwo kwonanyera muntu twagala kutuuka ku nzikiriziganya mazima na bwenkanya mazima gwe kiki ekisinga okukuluma kale kakikyo okunuma anzirize sente kuba yandyamu sente mmeka bukadde 3 bwembomubanja tampangako miliyoni 3 bukadde 3 kati naye muyaye tampangako miliyoni 3 wabula kugamba miliyoni 3 because ze namugamba miliyoni 3 ebyo ebya sister wo byonna mbimanyi era mbadde n'ensonga lwaki mbadde njogera naye kubanga ze siri musiru mba nkimanyi nti omuntu alikodinga kankubulire SB4 tali future SB4 kankubulira amazima ona miliyoni 3 omanyi lwaki zayogera yangamba alina miliyoni eza 2 nga bamaze okuba piki nemugamba nange ngenda kufunirayo miliyoni meka 3 okitegeera bino byonna bajja kugamba waneeno kozibo kakati ono yaliko mukyala wo yaliko mukyala wange ne mwanjulira ne banneyiba era okujja ewange yajjanga mukyala wange kuba ndi muntu mukulu nafuna ewange nkoze amaka njagala mukazi era nze abadde mu bulamu bwange nga mukazi wange sokoleke bwesooka osirike anti yona agamba tankirangako yadde olubuto olubuto olwava mu lwali lwani naliko olubuto before naye nga sinababeera noono
anze nasooka mukebeza asinyebaka naye nga tali lubuto ne tulufuna ne tukebera nze yaleeta akakebera ng'ali lubuto ng'ali wuwo wange atugambye SB4 ono yeegana buli kimu SB4 olwaleero nina ekintu kye mbadde nnoonya okuva ewa sisita woono bwe nvuddeyo era mbadde musuubiza nti ngenda kukola ki kugendayo bye twogedde nange era nalikodinze koze era mbadde nkimanyi naye akola ki alikodinga mukubidde ne mugamba babu lwaki togamba lwaki Ashraf takola ki tanneesonyiwa kozi ne maama we yankubirako nga ngamba nkole ki mwesonyiwe nembimunyonya kati ne sisita we nambuulira waliwo ebyaŋŋambye era bye yayogera ku lunaku nga tuli kuki ku ssimu nga tuli ewa enkoowe naye nze nefuna information gye mbadde njagala nga ki ng'omuntu but mu bintu bino eno SB4 the main source is not about anything but it's the ono focus eri kuki sente sawa eno sente cause recently nagezaako onagezaako muwa sente it's okay nagezaako muwa sente ng'azigaana nga mugamba wobanga ogamba nti omanja sente kankuwa sente zo sizibawadde olw'embeera ebaddewo ntuuseewo oyo basoose ne bamuyita kozi nzize n'obuzindaalo ne mugamba yeggwe busoose ne muyita ne mugamba sebo naawe jangu okole ki obeerewo walabye akazindaalo n'addayo ne mugamba ono yita munno ajja akole ki abeerewo kozi ye kennyini yankubirako ne kuki ne ku ssimu nga ngamba ali ne ba SB4 naye abantu bakiraimingirako okuba nti yali nabo teyali nabo kozi nze I knew that he was lying he was lying era n'olwo lunaku namu era ne leero mugambye you were lying nti wali ne SB4 ne baani but okola ki wali olimba okitegeera ne mugamba kaakati jangu obeerewo bwazze bagezezaako nnyo okwewala question zange kozi mbagambye ekyabaleese ki sente nyabo gyebaleko kale nyabo ono SB4 ndi mu nsonga za Ashraf bangambye leero gift akubiddeko ankubiddeko bangambye nkufodingire kalikoding ate mulikodinza mubimbi byagambye atya angambye ali lubuto lwa myezi 4 nga lwani lwa Ashraf nangamba tali redde kuddiza Ashraf sente kubanga ali lubuto lwa aba yeetaaga omulabirira nangamba simanyayo akakomawo ebweru ndawo bwebityo ekyetaaga nenkusindikira kaadiyo kansindikire bampeerezeeko oyo muganda nga alina enamba yange esembyayo 86 bangi kusomereko no kati kakusomere oba nkusomere eyange nsome taata mpaka okusimu yo taata nsome nsomeraako eri 0700 700 89 73 95 kale kankuweereza okay so gift ono omugambye oli butulwono fo tugamba ono tumutwaye tofulako ne waafuse ekituufu kyekiriwo olubuto lwa bbanga ki ku ssaawa lulayika kati luli myezi 4 nzaala munaakola ddi enakyo anti kati we tubadde wano mugambye ekintu kimu
kuba nze naamaze ebbanga nga nvuma naye simuvuma. Anvuma oyo gw'olaba ebigambo ebinene byesobola nakukugamba. Ne mugamba nze nkyakuwadde ekitiibwa lwa kintu eki kimu kuzi mmanyi nti woba omwana gwe weetissa ayina nannyini ye. Bwe mutandika okufuna obwo obutakkaanya naawe nozzaayo ebigambo gye bujje obuzibu buyinza okukola ki okujja. Era saawa eno nondabako olubuto lwayitamu saawa eno sobola kwambala lugoye omuntu n'atakiraba. Okiraba? Naye muli waŋŋamba olubuto lwavaamu ne muvaamu akantu akeeru. Akantu akeeru akabeeramu. Nafuna complications era nange nagenda nga ndi sure 100%. Oba waddamu ne weebaka n'omusajja omu? Nedda. Tewali gwe nabeera naye mulala koze era singa bwe kityo bwe kyali. Naye ekirungi omwana wa famire tabula. DNA test zibeerawo. Kati nze nange leero kyemugambye ng'atulamukiikamu omuliro. Omwana ebyo ebya DNA tuba tusobikola naye n'omwana yennyini owa famire tabula. Aba afaanana ewaabwe. Ngera oli abadde amupikaapika ne mugamba nze nkubira ekintu kimu. Nze sigenda kusaba wadde ekintu neeta. N'ekimu nti oba lukere ku makya nkukubira essimu mbw ate neetaaga obuyambi ate biki. Wabula bwe nnaaba nga mmaze ozzaala nja kukubira oba nja kunoonya okole ki tukole DNA. Okitegeera? Bw'elisanga nga siwuwe then akireimingire ezo ssente zakola ki zaŋŋamba naye ku this time nze omuntu atagenda mukubira simu musaba buyambi kati ssente ezo muddiza zaaki nga nange kennyini ngenda kuba nga neetaaga obuyambi wuuyo yeekyanze. Kati bwe bukya nejjala ng'agamba omwana wuwe. Ate nga lwaki agamba wuwe? Jjukira oli alina ennamba ya jjala. Era agirina kubanga waliyo mukubira n'amubuuza ku ky'olubuto. Nakyo manyi tuli bawala nze naawe nkubuulira mwasi omukubira n'amugamba jjala kuba baakoma okwogera n'ejjala nga jjala amugambye weesonyiwe mukazi wange. Kati singa onaakubira jjala n'amugamba mukazi we agamba ali lubuto lwange. Kati nze olaba kyenyinza okugamba kiri kimu. Nze nejjala asobola okugamba olubuto buwe. Ezo zonna noonya ansa. Oba kyoba ki kyenyinza okugamba kiri kimu nti at this time nze sigenda saba muntu yenna ki buyambi. Singa jjala naye aba akireiminga nti olubuto lulwe. Nze kyamanyi tasobola. Samanyiza ensonga zammwe naziwulira naye sagala kuyingira mu issues z'abafumbo kuba at the end of the day we bamala okuddawo gwe mubi. Bwe nkubidde oyo kozi ye muntu y'omu alina information gye yayogera ku lunaku olwo jjala lwe yajja. Yagamba omuwala oyo mumanyidde ebbanga okuva mu 2019 naye ku lunaku olwo yagamba tamanyidde ebbanga ddene era n'agamba noono n'akamumanyira akabanga katini nnyo nnyo. Kaakati nagamba maybe bano abantu nabo bali kunzanya ki data game. Era olwaleero bwe nvuddeyo nze mukubidde byonna ebiri awo mbyogedde. Siri musiru kozi nkimanyi esimu ziri recordinga neyange recordinga singa omuntu akola ki ankubira. Era byonna ebyogeddwa sikola ki sibyegaana. Kale ekituufu kye kiruwa olubuto lwa Ashrafu? But nze nga nze mbadde na information nze gye nnoonya. So ekituufu kye kiruwa olubuto si lwa Ashrafu? Si lulwe. So naye tuguse ensonga kati Ashrafu ayagala ssente ze. Ye main issue. Ogambye osobola okuzimwa. Era leero baddeko ko nazo otazimwa. Ashrafu singa onaakata ssente zo nazikuwa omuvaako kigwera wano omuvaako tekyeyongerayo naye waagaana noonya amazima n'obwerufu.
omusuku nansa empale ya munna mumugigane katonda wange SB4 ngenda bagamba ebigambo bino musonge ezo zibaddemu wakati era nzo omwana nze wetwayogera naye namubakinga nnyo nyera nze yakompisimu nomuga nkweko mwanjogedde naye tufanza okuba wali wafuna omukyala nze namanyako nga baliwo na buli kimu buli ensonga koze erinnya ye terimuva mu kamwa kange so kiri namuwolako ne sente z'olubuto omwagenda wavaamu olubuto tolimba nze I have evidence my phone is going nga muziwaani naziwaye ku nsonga nze I knew you nansi video bonna mbulaba ku TikTok ng'oyimba ogaba charity ne maama wala mulungi agaba ne charity nze wabba omutima gwange ku convincing oli era mu ono kogwe ko nimbe nti oli ne ba SB4 I have the evidence nesente zaffe zituwe zimitwalo 19 owai leta sente zaffe wali wakumpanya sente mu linnya lya SB4 gwe musango tetukire kasooka otuwe sente okwogera naawe SB4 mbadde linda konso kati nnyo tujja kufunako ensonga zino eno SB4 saawa eno si kuyisa mu maaso bati ensonga zino eno saawa eno ziyingiddemu abantu abalala naye nga zeetoololera ku bantu babiri so kati mu bimpimpi omukulu mu bimpimpi ono kyayagala kyeki sente the sente naye nga si miliyoni 3 omuwa mmeka si miliyoni 3 zagamba wamanyi mmeka nze ng'omuntu kuba kati naye akitaddemu obuyaayi agamba manja miliyoni meka 3 naye ate nga tuzze mu buntu bulamu takerangako ku makya nampola ki sente but omutima nti gwe yakozesa samuula namuwanga mukazi wange era ekimusabisa sente ezo labanga akoledde omusajja birthday party kafe java yensonga enkulu nze nkolaze nebipisa era nze byonna nali nabivaako naye sisobola sirikawo entyo ng'ondaze bino ekyo yensonga enkulu so kakati ama gwe osubiramu wa sente mmeka sente zengenda omumuwa ate era kubanga nze sente wezize nazo actually nzija nezimulaga nga ono agenze ne muga sente oziraba mbadde nazo mu baasa ne muga sente nzize nazo neza kujjanja lubuto but nedda mbagambye wamma okusooka nga nakajja mbagambye tugenda kwogera nseno bekyangiddewo olw'okuba mbadde neki otugambye ono yakusindise era abimulira direct mbagambye nsose neŋŋamba ono kozi nebyo mbirina SB4 obuzibu oyogera nnyo kakkana oyogera nnyo ate nze sikuvumangako negwozenga onvuma ozenga onvuma anti oyogera nnyo kakkana Katonda talyanguza amazima gasigala ebigambo simanyi sente zigenze nyingi ne miliyoni 3 ntono just nze njagadde kiggwera one ne miliyoni zisukka mziwera ne 10 wakampa okitege zisukkamu tola nti nawe oli muyayi okitegeera ne kati we mangambye ekyo ne kiggwa mu miliyoni 10 wazijja wa miliyoni 10 abitunyonyodde Anyway, ebyo bitegeera SB4 ono ayinza okiclaiminga mbu she didn't travel passport terimba era bwenkera ku makya nendireeta waneeno osobola olaba when I traveled and when I came back bakomawo waneeno neŋŋamba kati omuntu anzanyidde ku mpeza ekyo kyokka kyenoonya okitegeeza so kakati tewalya yadde so kiriwo ekiti ama gwe sente zosubira okumuwa osubira zimuwadde lwaki tozimuwadde nemukita leero nedda sigenda kudda SB4 bino ebintu bituuse waneeno kubimaliriza si bwe kiri era that's why siremeddeeyo nzize era nenfeesinga kamera zamu
naye nga mu nsonga eyo lwaki nzize nti ngenda kubira ssente zengenda osobola omuwa naddi kozize ssente naze nazo kwenze naze na intention ya miliyoni meka 2 era ze ssente zembadde nazo mu bbaasa okitegera bwe ntuuse ne baagala okukola obuki obuyaaye nange nenkwata ssente zange nenziza muki mukasawo neŋŋamba okay buli omu agendera ono muwadde ensawo ye koze ekintu kyembadde nina ngaekikye eyo feki agreement n'ensawo ye ebibyo mbimulekedde ne mugamba ebyo woba obyagala kolaki bitwale koze ebyange abadde nabyo nakolaki n'abisigaza. So kakati goswamu wa milioni 2 ate sigenda kuwa milioni 3 koza amazima ga Katonda okimanyi tompanga milioni 3 goswamu wa meka esente z'endowooza era zinabadde ntegese zeezo milioni 2 kakati lwaki baganidde empale yo n'engatto bw'aba ziganye SB4 tuli maasogo wano era ngenda kubira naddi lwe ngenda okola ki kozi at this time sitambudde nazo nazireseeyo waka nazireseeyo mbadde nazo naye we banakoleddeko obuvuyo bwabwe buli kimu nakikola nenzizaayo amma enkya osobola ozimuwa enkya ngenda Matugga kozi leero era mbadde ne program zeza lwaki nzize late nzirina era nabadde nzize nazo naye ne lwaki mbasinkanye late nsoose Matugga ku bya poloti yange era enkya ngenda kuddayo netukwatagana mwawo olweggulu osokeera eno n'omuwasa kati naye obazimba musooka mu makkale zange ate kati zeeyongemu amagulu amupe emitwalo aga ulira 5 sente zetwakiriziganya sirina sente milioni 3 ekyo kyo nkigambidde wano sizirina kozi tozimpangako buli kimu byafuka tompangako gwe ate kati kankubulira ofuuse nawe muyaaye but tompangako milioni 3 you know teri biri wamu kozi mulimu ebyobulimba bingi byoyogedde okitegeera teri sente ze wali ompadde nga milioni 3 emboozi eno kiki twakumagezi ki mwala agambya mwa milioni 2 ono agamba ayagala milioni 3 olimba okunteeka mu kiti gwe weerimba kozi you expect too much ensonga zino gwe weerimba sinzi ensonga zino olwotuddewo ku poliisi nagendawo ku poliisi era lwe bajja okumenya ewange natuukira ku poliisi enkeera bakubuza baali bakusibyeko like something like that oba okugenda olipotinga ensonga zino kuzitegeeza obuyinza ffenna buli omu alina keesi naye alina keesi nange nina keesi nentuuka ewa chairman buli kimu nenkolaki era ono okumanya chairman yalamulabanga mukazi wange akulimba wama kale akulimba kozi nze ne wa chairman nagenda yazimi musimbe wali tugende waka musimbe kumulaba muzono ani yasulangawo ayeganye yasulanga mu boys quarter anyway kwesi before me akapale waba akapale ko mukazi mu boys quarter ezengoye yawamba mpambi kozi lwaki ayinako eziri specific ayine engaterika ekifaananyi kozi they want to use me okwonona erinnya ly'omuntu omulala ate I'm not willing for that nze noyo okumumanya nga bazekoona wange nze nali simumanyi kubandi kumapenzi tugende tubuuze omumanya nalaba kifaananyi nze nali manyi oba bulaza we kubanga erinnya oliwo yali ng'omuntu tomumanyi okitegeera akugambye ali mufumbo tomanyi bbaawo oba yooyo oba yooli bosobola omumanya nze namumanya ze era weyayanjulira ono bbaawo okitegeera olunaku olwo jala muntu wa media era singa atuuka mu kintu ng'ekyo ajjayo essimu natandika okola ki olikodinga ebintu ebyaliwo olunaku olwo jala yakola ki yabirikodinga era ono bamubuuza yamubuuza obadde tokimanyi yamugamba mbadde manyi mbu mukazi wo naye nga mwayawukana yekyo yakyogera kati at this time agamba I didn't know that guy lwaki kitufuna yakyogera gwa muleetera obezo kubanga jala bamutwala wange zinalize kwe wamwe
but he knew that cause era tewaliwo connection. Oleeta otya omusajja mwali muzze kukola ki kunzitabusi wali omanyi kyonna ekigenda mu maaso onkubidde essimu simanyi accident olaba waliwo ekintu SB4 waliwo ekintu teziriiyo tujja kwongerayo tufune n'ezisinga it's okay cause nange naguddewo files tujagenda mu kooti it's okay nze sirina miliyoni 3 ebbiri zimpaddi sirina miliyoni 3 ebbiri zimpaddi ngenda zikuwa ku Monday tugenda sinkana ku Monday wala today is Wednesday Monday wala tulimbye ebbanga ddene wekigana enkya kuba zirina gye ziri kati lwaki atugamba ku Monday SB4 enkya gye wali wankasa okujja wano wali wansi byomu omugwana mpaza okujja wane lwaki atugamba ku Monday nina n'abawolereza ngono nange nina abantu abasobola okujja wano nange ngenda kuatendinga wano ku Monday is the specific day si gwampaludde okujja wano si gwampaludde ne leero okujja okusinkana era tewankasi koze era nadde nsobola obutajja tewankase gwolowooza mbwe ebyo byongamba mbubinkanga olubuto si lulwo sobola funa lubuto lulwo koziseegattangako naawe but nze omuntu asobola ogamba omuntu mbu omuntu zonna zitwakuba twali tuzikubangaanyi gwe muganda wange oyo muganda wange omulaba muganda wange naye tamanyi pulaani ezo gwe nazikugambangaanyi cause gwe you expect too much naye nze ekyali makati gange nawe ekyali kirala and you knew that ekirungi ennyumba teyali yalumwemu SB4 Media tuguse ensonga ani mutuufu ani mukyamu mu community section mwe tuba twesanga tulaba abantu bayongera kuno ndi kitundu kyaffe ekirala tujja ewange ku ground bakimaki ne bangamba ne bajja ne bakola oluzi lwange tugenda ku ground tumanye tubuze ku chairman tubuze ku batuuze ensonga tulina ku following ensonga ento tumanye ekituufu kyekiruwa omukyala yagamba kwa millions 2 onagamba ga millions 3 oli agambye sente zirina naye enkyakera matugga enkya lwakuna lwakutaano lwamukaaga usande amugambye ku Monday wamuwa akasente ke ono yesu bakwoli nti yamukubamu yali mukazi we oli yagamba tonkubangamu sibako mukazi we kituufu kyekiriwa nze omuzukulu wakabajja kwasi family tuguse ensonga tusisinkanye ekyebweru kye yagamba yagenda ebweru ne gundi tuzirina wano ngali bweru nzanfe zali bweru ekyo kyogereko kubanza okwogera naye bali tuze twogera naye ngadagali bweru yali yebweru ero lyapula video ko namulaga lwaki we yavaayo ne AK47 nga kitadde waneeno ngali mu mpuku nze buli omukubira ngamba video call tekola kamera ye yatise kino wekiti nze tankubi nze yamuteekamu ssente nze muzukulu wakabajja tujja kusobola tusisinkana mu kintu kyaffe ekijja tovaako tumanye ekituufu sente azimpe enkya bino bigwe bikomeye sigenda kujja wano enkya ngenda matuga kozi nina baklayant wekiba kyetagisa teekamu na byonna ate SB4 laba ekirala kyengenda okugamba gayo n'omulaba ebbanga omuntu nga olina ekintu kyoyagala asasule kankyogere nga nawe owulira nti mukolaganye oba koze ekintu ekyo tekwali kuwola era okuddiza ssente ezo nti nga ye bwe yazikwata n'azimpa nange bwe nzikwata n'enkola ki bwe you expect too much cause target so zaali nti bwe ngenda ebweru ssente mbere nga nzikuwa nga gwokola byokola that's why you wanted kati ekyasinga ono n'omunyiza nti n'emyezi gye nasooka obaayo samuweereza wadde ekikumi n'ekyo yakiyomberakokati buno obusungu bwonna bwakozesa even to say 3 million cause amanyi mbw alowooza I have that money okitegeera sifanyo kweli maybe because ya expecting ekintu ekyo papasi gift egenda kusooka avero bali mwenzo okwetugeera mu nedda takisoboka era twatuuse naye nga tuli abali ogwo nene tukuuma obuntu bulamu netweyongerayo nze njagala SB4 nono kenyini yalimbye mu mannya gammwe nze sinalimba kozi nze we natuuse nabagambye
ekintu kimu kye nabagambye nga nakatuuka kati ekintu kimu kye nabagambye nga nakatuuka nti mwagamba sente olwedde agambye azina nange nina ebizibu byange nimbidde ebbanga dde lwaki aŋŋamba ku mandi labayo enkya lwakuna lwakutaano lwamukaaga sande mandi ng'azirina tali nyumba gye bagenda SB4 eri wange takyalinayo kiki nze nina obujulizi bwono ng'agamba mbuno sente sawa eno kati kyalikozesa mabanja but nina message ze ng'agamba nga sente bwe zagwayo era tebakyamubanja ne ID agijjeeyo okitegeera kaakati naye SB4 nze ekintu kyengenda obagamba kiri bwe kiti bwe mba nsobodde osituka nenzija wano nga teryankase n'obasinkana sente nabadde ngenze nazo mu bulungi naye nze natuuse ne mbagamba tugenda sooka kola ki wogera ne mugamba oyo wagamba mwali ne ba SB4 wabula ebintu byonna ebyogerwa wano biwulirwa okitegeera biwulirwa kozinze omuntu ng'abadde akuweereza message agamba ngenda kukola kino biki wakubirako bazadde bange nekyo kankigere toddamu kubira bazadde bange toyina kyobabanja toddamu kubira bazadde bange ani yampa enamba yaabwe siba nedda nagijjawa nedda owulira ebintu byono byonna era oyina ensonga ze ezakutwala eyo naye abantu abo tebalina kikyo toddamu bakubira masimu ani yamutwala ani yantwala yagenda ne muto wange mu kusooka we nagenda ani yandagiri ani yazisinga emitwalo 7 gyakola ki yalina bye yali anonyeeyo gwe mubuuze wantumayo ki lwe nagenda wali ononyeeyo biki ate kati obibuuza nze ate gwe wansindi wagenda kweyanjulanga muko kubanze ne muganda wange nagenda nga ngambye omusajja gwalina ebintu byonna yabigula byaweereza ewaabwe omusajja gwalina tamuyamba omusajja gwalina yamulabira oyagala kwonona even nono we yali ankubi nze namugamba ekintu kimu byonna ono yalabirira buli kimu gye byansindisa sente ngende wa akulimba kati nali nkimyeyo ki akulimba nali nkimyeyo ki eyo tetujja gende bati ebyo byakugambye akola nali ki nkimyeyo ki akulimba you went there to bring my bag nali nkimyeyo ki you went there to bring my bag nkimayo ngani as a friend yewa era we wagendayo bakugambako mbu oli muko is my dad knows you nti oli muko no ne bwemba mukubide essaawa zinene kamukubire kale avate mbateka mu bintu bino olaba ate n'ekirala SB4 mu bintu binene jala nga biganye ng'omutampadde sente kuba yagiwakana ekintu kiri kimu jala ayina ekikyo yagiwange kati gwe onayagala kozesa image yange okoze okola ki okwonoona naye ekintu ebintu biri bibiri byengenda bagamba era nze we nabadde nga nkulawo keesi ze naguddewo nazigudde ku bintu ebi ekisooka ono kwe kwagala ogende waffe amanyire bazadde bange eyegenda kuba keesi kozi tebayina kikyo toyina kye wali obawadde ate era togendangayo mbongi oyanjuleyo omukyala ekyokubiri nti omuntu gwagenda owere ennemba naye bwana ayagala oyono n'erinnya lya jjala eyo yamanyi ekyo nange ekyo kyo sikola ki sikiriimu okitegeera woba oyagala kukozesa linnya lyange ewuwe manyiyo ewange lwaki wamuleeta akubanja oba omubanja wange yali akimayo kyata nkubuuza jjala omubanja omusango gasobola okukwata ono gwasobola okukwata jjala kujja wange kwona kufu naye ate omusango teyagulipootinga bwegwabeererawo nagulipootinga nagenda ku polisi era ne baneiba bakola ki bakimanyi nze teyagenda wagende wa chairman andi bwe twagende wa chairman ensobi gye yasooka okukola we went to chair ebintu bituuse mu kakiiko nengera ne muganda wange yagana okujjanga ne chairman ali ku ssimu okujja okwono oluggi lwange yajja lukoonangaani ebyo byonna naakomyawo bikomye kozo oyagala kwonoona oli yajja wange ngaani kati nze nyonoona ye you knew era evidence weeri gwe gwabireeta yali bawo wali omuleete wange kukola ki nze ndi muganda SB4 tumale ensonga ndi muganda ensonga ziwedde ono waba tampadde ssente zange SB4 ekintu kyenkugambye byonna bijja tambula oba amannya gafa gafe nze naye bajja kusiba it's okay
ate bansiba bati bajja kusiba ekyo, just be aware of that, bagenda kusiba. olaba kooti y'abantu gomanyi kooti yammwe babiri mwe kanayo kooti waliyo emisango gye giri, kooti gye ziriko zibajja wamuletanga ani ewange nze gwamanyi bajja waki mwali mukonkono oluuki lwange naye but SB4 ekintu kyengenda sembayo okwogera kiri bwe kiti ona nabagambye alina omuliro mungi but alabika tamanyi na ku mateeka naye ekintu kyengenda obagamba kiri kimu nti ndi willing to give the money and that's why leero nabadde nzize nazo but ensobi teyabadde kwani on Monday is the day I gave you. Yatulimba lulimbu leero. No, ekiro yali bakoluno. Today sentence ze nazo naye wabaddewo ebituuseewo. And ate zibadde mu basa zibadde zaaki. Omukyalo tumukwate bulungi. Ezibadde mu basa bibadde abasajja bana aliwo omukyalo ogwo. Nze ndi kusayidde tumukwate bulungi. Akamero nakulwa Monday. SB on Monday tujja sinkana. Okay. Kwesi family tuguse ensonga tulina kufunayo ko time tugenda ku ground. So ground kiri kitya chairman agamba atya and ebyo tugambiddwa ono byonna ayinza okuba mukulu nonga ayimba olayinza okubanga alimba. Tumadde ddala kituufu tufeffette ensonga tugigusa. Zamuzukulu wakabajja tusisikane episode yaffe eddako. Bire bulungi mwera. Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.